Nyongera maaso n'okulamusaako mukwano gwange gwe yeekuumira ku Yugi Update. Sinkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo, okolera ddala kyamaanyi nnyo. Muganda wange, ekifaananyi ekyo kye nkusiigidde awo y'embeera eri mu kibuga Kampala. Gavumenti ya deployinze amagye gakedde kulawuna kibuga kyonna kyonna, street zonna zonna, kuva eri ku Nassa Road paka ku Parliamentary Building. Gonna gonna amakubo agayingira Parliament gonna gazibiddwa, gablookingiddwa. Abasajja balawuna mu kibuga okufaako obufi. Kasita bakusanga ng'oli mu kabinja gwe oba aluguddemu. Nimba muli ku byammwe naye nga mulinga abakunzeemu akaguruupu, omanya gwe oluguddemu mukwano gwange aliyo. Kati embeera ya bunkenke nnyo, basannyalaza emirimu gy'abantu. Bano abakola emirimu gy'okuba nga bakunga wamu, egyo gyo bagiremesezza ddala ddala. Mukwano gwange gwe ali eyo ampuliriza. Abasajja n'ekitebe kya National Unity Platform wenjogerera nakyo bakibulookinze. Tuli akkirizibwa wadde kuyingirayo. Amakubo gonna gazibiddwa agagenda ku kitebe ekyo. Kitegeeza emirimu gy'ekitebe ebbanga lino lyonna tegigenda kubanga gigenda mu maaso. Gwe mukwano gwange ayeekomera ku Yugi Update TV. Kutegeeza nti gwe atanaba kuba ng'osubscribinga ku eno channel, ngwegayirira genda mu maaso obeere ng'osubscribinga muganda wange gwe yeekumira ku Yugi Update TV. Mukwano gwange nkutegeeza nti n'embeera eno nga woogiraba egenda kuba ng'enyigiriza muntu wa wansi Munnayuganda. So nga bino byonna biva ku gavumenti. Kati nze ekirowoozo kyange kiri nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wabanga ddala abadde ali mu kulwanyisa nguzi nga watulaga Bannayuganda nga tatusiba katambaala mu mutwe, lwaki aba ateekawo embeera eno mu ggwanga? Kubanga ye kennyini yagamba agenda kulwanyisa obuli bw'enguzi mu Parliament. N'ateeka ne Anti-Corruption Unit Force, n'agiteeka ku State House, ofiisi ennamba egenda okuba ng'erwanyisa abali bw'enguzi, naye ng'akimanyi bulungi Parliament yonna ejjudde mu buli bwanguzi. Kati wobanga olwanyisa buli bw'enguzi ddala ng'oli wamu n'abantu, ddala ddala ng'osapootinga ekyo ng'oyagala kikomya mu ggwanga lyo, lwaki oba oteekawo embeera ezibiikiriza abantu okuba nga baprotestinga ku buli bw'enguzi n'ebyo ebigenda bukyamu mu Parliament? Abantu baadde tebagenda ku Parliament ku mbeera ya buli bwanguzi bokka, wabula n'effugabbi erigenda mu maaso mu Uganda n'ebyo byonna ebikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda, n'obufuzi obumaamiddeko ekiseera ekinene mu Uganda. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati bwe tutunuulira embeera eno tulaba ng'egenda mu maaso, ng'ate munnaffe atuzibye akatambaala ku mutwe yakadiployinga ba MPs abawerako ddala basoba ne mu 10 nga babadetaininga yakadetaininga aba MPs abawerako bweruzira, ng'era agamba nti ali mu kulwanyisa buli bwanguzi, era n'atowa n'ekiragiro ng'agamba aba magistrates, abalamuzi baleme kubanga bawa wano beiro, baleme kubanga beeyimirirwa ba MPs abakwatiddwa. Kati ogamba otya nti ekikolwa ekyo oli ku mulamwa, ng'ate abantu abandikuyambyeko okubanga otuukiriza omulama mu mission yo obaganye okubanga beekalakaasa okukola kwebyo ebigenda bukyamu mu Parliament. Singa oleka abantu bano ne beekalakaasa ne bawubayo olulwo ekigenda mu Parliament, gwe tolowooza nti nno abantu bagenda kubanga babaako bingi nnyo bye bakendeeza, ddala ng'okubbibwa, okubba omusolo gw'eggwanga, ng'okulya enguzi? Nze ndowooza libadde ettaffaali ly'amaanyi okwongerako Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mu kulwana kwe kwaliko. Badde Bannayuganda bagendamu omukono ogw'amaanyi okulaba nga strategy ye ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi egoyinga successful, nga ne bannansi bagyeyunzeemu. Naye olaba bannansi bagaaniddwa okweyunga mu lutabaalo luno olw'okulwanyisa enguzi, manya nti nno tuli ku birala n'omukulembeze w'eggwanga ali ku birala. Ekigendererwa kyabwe kirala nnyo. Ate era kino nkiwa nti kijjidde mu kaseera nga kampeyini zinaatera okutuuka. Kwegamba Bannayuganda ebiseera ebisinga batera okubafumba ne basiba akatambaala mu maaso, naddala mu kampeyini nga zinaatera okutuuka. Walalabyeko mu byalo bino kampeyini nga zinaatera okutuuka batera okukola amakubo ne babawa essuubi ne bagakola halfway done. Kati ate awo akalulu ne kayingirawo. Kati amakubo ago gakolebwa
okukangakanga nti ggwe singa temulonda muntu abadde akola kkubo lino kitegeeza ekkubo terigenda kumalirizibwa. Akakodyo ako bakakozesa nnyo ababaka oba mukitegeera. Kaakati gwe n'omulonda si lwakuba badde omwetaaga buli omulonda bamalirizeeyo ekkubo enfuufu ebafuukidde enfuufu. Kati era kye kimu wano Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ndaba nga kifaananaganako n'ekyo kyagezaako okukola. Agezaako okufuulinga bannayuganda mu ngeri emu oba endala. Kubanga gwe oba ng'olwanyisa nguzi lwaki tokkiriza banno okwegattako girwanyisa? Ye maama waaki oba tokkiriza advice ziva mu bannansi nti ensonga olina gikwatawo oti oba nti kino olina kikwasaganya mu mbeera weeti? Oba okitegeera gwe mukwano gwange. Kati embeera twesanga nga tuli mu buzibu, tuli confused, tetumanyi kituufu kigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Abaana bakwatiddwa, basibiddwa mu nsonga ezitaliimu, abatalina na misango. Oba okitegeera gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, nze ŋŋambawe nti wabanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ddala ali mu kulwanyisa buli banguzi, enguzi eno aweeko abamu omukisa, aweeko bannayuganda omukisa bamwegatteko okulwanyisa enguzi, alabe oba enguzi terekeraawo. Aleke abantu beekalakaase peaceful, bagenda kuba bano buno ba peaceful demonstrators, tebalina wadde akaso wadde omuggo, tekifaanaganako ng'eri Abannakenya bwe babadde gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Naye omusajja ataddewo embeera adiployinze amaze mu kibuga galawuna. Tulinga ebiseera biri bye twali mu biseera bya COVID nga UD batusazeeko, kaakati era y'embeera y'emu gye tulimu. Tokkirizibwa wadde kuba akabeekuulo bano abaleekaanako mu kibuga nga balina ekibasanyudde bagaaye ebeeri batandise okwekalakaasa. Kati y'embeera gye tuliko. Muganda wange tuli mu mbeera ya bunkenke gwe weekumira ku UG Updates TV. Naye nkutegeeza nti gwe atanaba kuba ng'osubscribinga, genda maaso obeere ng'otusubscribingako ku eno channel, osharinge, likinge, okomentinge muganda wange gwe ali eyeekumira ku UG Updates TV. Naye embeera ekifaananyi kyenkusiigidde, embeera yeegenda mu maaso mu ggwanga lyaffe erya Uganda gwe ali eyo. Gavumenti eri ku bunkenke. Kino nno kikulaga nti omuntu wa bulijjo alina amaanyi n'okusinga gavumenti. Era kimanyi omuntu wa bulijjo bandibadde bamuwa ekitiibwa kye, ekitiibwa kye bamuwa nti gwe okuba bukubi nduulu, abasajja ne babuna emibavu ne bajjayo emigemerawala ne bajjayo. Kati bw'oba ng'osobola okuba obukubi enduulu, abasajja ne bajjayo emigemera n'obateeka ku bunkenke, kankubuulire ensobi gy'osobola okukozesa mulabewo kwe kumuteeka ku bunkenke, n'omuteeka ku panic, n'omuteeka ku pressure. Kitegeeza buli kimu agenda kuba akikolera mu kutya. Ate wanakikolera mu kutya, awo mwe mugenda okuva obuwanguzi bwo. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, wegendereze nnyo bano ba ring fighters, abakubi b'ebikonde. Asooka najjaawo ku media, ku social media n'atiisatiisa gwagenda olwanagana naye n'amukangakanga tannamutuukako, kati unaagenda okujja nga yatiddetidde dda. Kati bino ebigambo bye tuweereza kuno olabanga ebigambo ebitono, bye mwogere olabanga ebitono ku social media. Kyolambaga bannange mu subscribinge ku channel, mu sharinge. Bino ebigambo olabanga ebitono ne babiwuliriza ne batuuke ne bakankana ne bagamba kati bajja batidde. Y'ensonga lwaki bakola ensobi ne basobola okuba ng'olaba babasa emigemerawala, teyagasi bamumazeeyo bamuggyeyo. Tekikulaga obunkenke bwe baliko mu nsi. Kitegeeza nabo bamanyi bye bakola ebigenda obukyamu mu ggwanga. Kitegeeza ki? Kitegeeza gwe wootuuse naawe amaanyi go gababibwa okusinga ku muntu akutte emmundu. Kubanga olaba omusajja atereka emmundu ebikompola, tiyaggaasi, n'asigala ng'akyali ku bunkenke gwe muganda wange ali eyo. Kitegeeza oli w'amaanyi. So tuveeyo wamu twekembe, tusobole okuba nga tulwanyisa effuga ebbi, obwavu, enguzi. Bannange simanyi na kumanya ekiri ku bwavu. Emirimu tegiri mu ggwanga, ye ginaalabika gitya ng'abakulembeze baffe bamalako myaka gya nfudu ku bukulembeze bonna bwe babeerako. Oli n'olaba nga tavaako agamba sigenda kuvaako ku kifo kino mwerimba. Ne kati ggwe ng'omwana ali eyo asomeredde, mwana we ali mu kusoma, kyasomere omulimu gw'asomerera okukolera omusajja yakagubeerako emyaka 30, aguliko bw'omu. Oba okitegeera ky'olaba
kalikiramu ya Uganda ey'ensoma yandibadde ekyusibwa nnyo abaana ne baba nga basoma bya mikono byokka nze wendaba okutuusa nga gavumenti eno emaze okumwamulwako ne sisitimu yaayo naye kitabo ekyo twali kigenda kukyuka gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Bategeeza mukola kyamaanyi okubeerako naye muganda wange atanaakusubscribe nga teweerabira kusubscribinga gwe mukwano gwange eyeekuumira ku Yugi Updates TV. Mbategeeza baagala nnyo.